Mbamusiza nnyo mwenna abawuliriza era n'abalabi ba Tawira Radio Tawira TV. Johnson Sengendo nze mbabuuzaako olunaku luno olwaleero. Olunaku olwaleero tulina ebintu bye tugenda okuba nga twogerako nga twegeyaamu n'okulaba engeri gye tuyinza okuyambamu bannaffe bannayuganda obuli awo abali wano mu UAE nga balina obuzibu obw'enjawulo. Pulogulaamu eno etutuusibwako aba Same Shipping Company abateekamu amaanyi okulaba nga tutuuka ku bantu ab'enjawulo ne Ibu Events. Oyo Ibu Events nga munnayuganda atandise okubeera nga ategeka ebivulu eby'enjawulo era nga yeyawomye omutwe mu kivulu kya Tawira Radio Tawira TV ekya Boat Cruise ekigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana okuyingira zigenda kubeera ddiramu 120 ddala nga gwe ogula tiketi ng'omukulu tegunnaba kubaawo ate gwagenda okugula tiketi ku mulyango ogenda kubeera nga osasula ddiramu 150. Wagenda kubeerawo ne VIP table egenda kubeera ku ddiramu 5 abantu 3. Ebyokunywa n'ebyokulya bigenda kubeerawo nnyo ennaku z'omwezi ezo. Ate gwe wenna eyazaalibwa mu mwezi ogw'omunaana wagenda kubeera nga tujaguza birthday eya bonna abazaalibwa mu mwezi ogw'omunaana mugenda kubeera nga musala cake. Ate gwe anaali ayagala cake eyiyo ng'omuntu okugisala ku lunaku olwo naawe waliwo omukisa gw'okubeera nga ojja kuba weesalira cake. Ojja kubeera nga olaba Mariam Nagawa yagenda okubeera nga akwasaganya ensonga zaabo abazaalibwa mu mwezi ogw'omunaana era n'okubeera nga abafunira cake. Tugenda kubeera olwaleero nga tutunuulira bannayuganda abali wano mu UAE ng'obaoli abo balina ebizibu eby'enjawulo. Mu community ya Abu Dhabi tulinayo omwami omu alina ekizibu ky'amagulu gamuluma. Olwaleero gwe mbaleetedde ababuulyeko obuzibu bw'ayitamu ate tulabe engeri gye tuyinza omukwasizaako awamu. Ne mu byonna njagala okusooka okwebaza community y'abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi ekulemberwa omukulu Ismail Sebugwawo ate okusingira ddala ne Captain Ronnie Ssenyonjo nga ye vice we afuddeyo nnyo okulaba nga omwami ono afuna embeera ey'okumuyambako n'okulaba nga asobola okubeera nga abeerawo alina ekizibu. Olwaliyo gwe mbaleetedde tugenda kuba nga tunyumyamu naye kuba tuliwo nga bannayuganda kuyambagana kusituliganirako migugu. Omuntu wabeera no mu UAE nga mulwadde ekyamazima ffe tulina omubeererawo okumuyamba. Mubaleetedde mwenna abali eyo mumanye embeera gy'alimu. Community nga yo executive n'abakulembeze abatonotono bagezezaako okulaba nga bamulambula boogerakokko naye naye tugenza okulaba nga kyansusso nga kyetaagisa nnyo mwenna bannayuganda abawuliriza abaffe abatawira Radio Tawira TV okumanya muganda waffe ono tulabe engeri gye tuyinza okwongera okumuyambamu okuva mu kizibu kino era ngenda kumuwa akazindaalo abayanjulire era ababuuzeeko. Muganda wange nsaba weeyanjule era obuuze ku bawuliza batawira Radio Tawira TV. Okusookera ddala njagala okutuusa okwebaza muganda wange mukulu Sengendo Johnson owa Tawira TV okulabika nti onkyazizaako wano mu studio, okulabika nti mbuulirako bannayuganda bannange obuzibu bw'empitamu n'embeera gye ndimu mu kana akadde era nga amanya n'eddoboozi mpitibwa Sami. Kati mukulu Sami njagala tutandikeko ko mabega katono nnyo. Wajja ddi mu UAE era wajja otya? Wano mu UAE okujja kwange tekwali nti oba kwa matanka ne oba kiki. Najja ne kampani ya Middle East Consultant eddanga ekyakola naye kati mpulira nti bagigala olw'obuvuyovuyo obwaliyo sijja bigenda mu nnyebyo yesewo era nga kati wano mazeewo emyaka 2 yesewo. Wano mu UAE omazeewo myaka 2. Tulina UAE nene oli mu Emirate ki? Nze ndi mu Abu Dhabi era nga nsinziira mu China camp. Yes, okay, kakati njagala abawuliriza abaffe nga bagenda kumanya ebikufaako n'obuzibu bw'olina ku magulu na byonna ebikuluma. Njagala omuntu akulabye olwaleero ku Tawira TV obulwadde obwo bwajja butya bwatandika butya tusigire ku kifaananyi oba otunnyonnyole nga bwe byatandika. Wajja oli mulwadde wa magulu oba wabifunira wano? Okusigirako ekifaananyi ekitonotono amagulu gano gatandika okunnumira wano kubanga nze nali musambi wa mupiira naye sijja gamba nti bwe nali nsamba omupiira nti bwe nalwalira amazima gonedda najja ndi mulamu
yes era obuvune buno mbufunidde wano era nali ngenze kola nga emirimu gya wano nga bwe tugikola nempuliramu obuvune mu Maviivi nendowooza nti ndowooza bwe buvune obwa bulijjo era bujja kola ki bujja genda naye kyagenda continuously nentandika okulumizibwa era okukakana nga kinviriddemuko n'okutuula nga sikola nga tokyagenda ku mirimu kukola. Yes. Okutandika okuluma biki byinza okugamba nti oba natandika okuwulira bwenti ng'amagumba gesika mpulira kiki kyoyinza okunnyonnyola omuntu obulumi bwatandika butya kyajja mulundi gumu ne kikugwira oba kyajja mpolampola? Kyatandika mpolampola era nga mpulira nga n'emisiwa gino gibanga omuntu afunye masopuulu ejja wano ku Maviivi nga mpulira gisikatira kati nentandika n'okuwulira obuvune mu magumba naye nga simanyi oba kiva ku ki naye nga mpulira obulumi bw'amaanyi nnyo naddala mu kusitama n'okutambula nfuna okaluubizibwa. Yesebo. Kati bw'owulira ekintu ekyo nga kisusse kiki kye wazzaako? Bwe nawulira ekizibu ekyo nga kinsusseeko nentandika okufunako kawo ku tube entonotono ez'okukozesa nga ndowooza oba bwe nayisaayisako ku tube ndowooza kiyinza okuta naye nalaba nga kikoze eki kyeyongera bweyongezi nensalawo ogendako mu ddwaliro. Bwe nagenda mu ddwaliro sijja gamba nti oba saafunayo kumanyisibwa nakulabika nti nfunayoko ku bujjanjabi nafunayoko ku mpeka entonotono ne bampaako ne tube gyemba ngenda mu maaso n'okusiigako ne ngendako ne mu x-ray ne bannyonnyola amagumba gange engeri gye galimu essaawa zino era ne baŋŋamba kiva ku kyokulumizibwa ne baŋŋamba nti Amaviivi gano amazima gali nti amazzi matono kati ebbanga lyemmaze kuba natwalako akaseera nga sinaba kugenda mu ddwaliro olw'embeera gye mbadde ndimu kuba wano ne bw'obeera ne insurance oba olina okubeerako n'akasente mu nsawo k'olina okussaayo okusinziira ku insurance zaffe ze baba batuwa zino kampani zaffe era kyemmanyi Munnayuganda munnange gw'oli eyo kino ekintu kyenjogerako osobola okukitegeera. So bwe nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti amazzi matono mu bigere agasobola okulaninga Amaviivi kati ne baŋŋamba nti mu kutambula ne mu kukola ekintu kyonna ekikwatagana n'okusitama amagumba mba nkola ki mba ngakosa era baŋŋamba nti galiko n'obuzibu era lwakuba nti sina ngeri gye nsobola kibalagamu naye bwe nagenda mu x-ray information yonna bagifulumiza ku CD era bampa ne CD era nzirina wano. Yes, CD ezo nzirina wano naye lwakuba nti era nange sinaba kukola ki kulabika nti oba nfuna gundi wensobola kuziraningira CD ezo information yonna eri ku CD ezo. Yes, so kati dokita nampaayo ku treatment naŋŋamba nti nkwadde weeks 2 singa kinaaba kiganye tuyinza okukola operation ne tukulongoosa amagulu ago. Yesebo. So weeks 2 zibadde tezinaba kukola ki kuggwayo kulabika nti era nzirayo ewa dokita naye era obuvune mbuwulira sigamba nti oba ngenda ntereera sinaba kutereera. Kakati obuzibu bw'olina buli mu Maviivi nnyingo z'Amaviivi gokka oba zirine mu bigere wansi oba buli mu nnyingo endala oba ku mikono? Amazima obuzibu buli mu Maviivi. Mu Maviivi gokka? Amaviivi gokka mwe mpulira obuzibu obwo. Maviivi. Dokita yakunnyonnyolako oba oli awo gambye nti nno amazzi tolina mu Maviivi yakubuulyako ekiyinza okubeera nga kyaleeta ekizibu ekyo? Kakati dokita ye yaŋŋamba nti oyinza okuba nga either obadde okola emirimu n'oyimirira ekiseera kiwanvu. Naŋŋamba nti oba oyinza okuba nga okola emirimu egikukaluubiriza ennyo okusinzirira ku ki ku Maviivi nga togawa time ya kuwummula bulungi. Bw'atyo bwe yaŋŋamba.
Okay. Kakati omuntu waffe ali yawuliriza ono omwami ye mwami Sami asangibwa mu kibuga ekya Abu Dhabi ng'asula mu China camp, ayina obuzibu bw'amagulu gamuluma amaviivi. So tumuleseko wano twogeremukko naye tulabe engeri ki bannayuganda gye tuyinza okubeera nga tumuyamba kubanga kati emirimu gye gikalubye. Kakati mukulu Sami, njagala otegeeze munnayuganda awuliriza essaawa zino emirimu gy'ogikola oba tuwe ku kifaananyi embeera gy'olimu nga ggwe omuntu mu kigambo ky'emirimu. Ekigambo ky'emirimu obudde buno mbadde ntudde nga sikola. Kampani yo yakukkiriza okubeera nga yamanyako obuzibu buno bw'olina era impact ki eri gy'osuubira singa amagulu gano geeyongera? Kampani yo ekyasobola okubeera nga ekulitaininga okukola nayo, waliwo kyolabawo ekiyinza okukyukawo mu bulwadde bwe buno? Kampani yo ebadde tennaba kumpa nnyo obuzibu kunkalubiza ku kigamba nti oba esobola okusazaamu kontrakiti yange nayo nedda. Bo baŋŋamba nti bw'onootereera ojja kusobola okudda okukola, bo be baŋŋamba. So kati nze kye nnina okukola nina kwerwanako nga nze ndabike nti nfuna obuyambi ntereere ntandika okukola, kubanga singa kibadde nti nze zekka nti nze yeerabirira nga sirina bantu basobola kulabika nti balya mu mikono gyange ogamba nti kale, naye kati nina okwerwanako kulwokuba kati kyemmanyi nange nga bwe ntudde wano nina abantu abalya mu mikono gyange, kyengezaako nti nina abantu abafuna sapooti gyendi nga nze omuntu, kuba ndi musajja muzadde, nina abaana, so teri muntu asobola kubalabirira singa mba nsigala nga nkyali mulwadde. So kati bwe nzirukirako eri bannayuganda bannange wensabira oyo yenna asobola okunkwatirako bwe kiba kyetaagisa kunkola operation ne munkwatirako kye mba munkwatidde kyonna nsobola okulabika nti nzivunnuka obuzibu buno bwe mpitamu mu kana akadde. Abaguliza batawira leero Tawira TV, omukulu ono ye Sami ngera we tubannyonnyoddeko era ne muwulira ebigambo nga bwabyogera, naye nga ekyamazima obulumi bwayitamu wano oyinza okuba tobulaba naye obulumi bwayitamu naddala mu kutambula, okuyimirira, okufukamira, okusitama, obulumi bungi nnyo bwayitamu era nga twagala okwebaza community. Njagala okukubuuza ku kino ekigambo bwewafuna ng'olaba obulwadde bunyiinyiitidde, community y'abannayuganda wagituukamu nti okubeera nga naffe tusobola okumanya embeera eno gy'olimu? Amazima gali nti kyajjanga kaŋŋambe nti kyajjanga kirooto era nja kwebaza Mukama Katonda eyandeetera mukulu Ronald Ssennyonjo. Namusisinkana eyo mu kampu yaffe naŋŋamba munnayuganda munnange oli otya kunze gyendi? Naŋŋamba muganda wange nsanyuse nnyo okulabika nti nkusisinkanye, naalyagadde okulabika nti nkugattako muzimu ku group z'abannayuganda bannaffe wano mu Abu Dhabi. Nga amaze okutegeera nti oli mulwadde oba nga mwebuuzaako bwebuuza? Awo nga tannaba kukimanya nga twebuuza bwebuuza. Kati bwe twagenda mu maaso nga tukwatagana ne munyonyo ne muganda naye muganda wange mpita mu buzibu, ndi mulwadde w'amaviivi era ku olwo olunaku lwe twasinkana saasooka kumubuulira. Kati bwe twagenda maaso nga ankubirako amasimu twogera ku WhatsApp ne muganda wange ndi eno naye ndiki ndi mulwadde. Naŋŋamba ekintu kye kitutte ebbanga, kikonze kitutteko ebbanga nga ndi mulwadde, naye ku olwo twasinkana omulundi ogwasooka saakugamba. Naŋŋamba nedda, kye tulina okukola kolayo ka audio okateekayo ku gurupu, njakawa sapooti, nze abantu bampuliriramukko mu gurupu omwo, tomanya bajja kubaako nekye bakola ki nekye batuyamba. Munnange era nkyebaliza Mukama, nali ndi awo muganda wange Jose era nja kumwebaza, naye nga ŋŋamba nti munnange nze nina bannange aba Tawera TV, Tawera Radio, nsobola obbakutuusaako, tomanya ne bongerayo ku ddoboozi n'ofuna okuyambibwa. Yes, nali ndi awo era mu gurupu yennyini eyo muganda wange bamuyita Perez Mugisha, naye naŋŋamba munnange nze siyimiridde bulungi mu byanfuna, naye nina eddagala lye ŋŋenda okukola ki okuwa ogezeseeko nalyo.
era naye mu butuufu mwebaza. So bwentyo bwenzize nga nfunako ku buyambi obw'enjawulo era n'okutuuka wano mu studio nja kugamba nti kivudde mabega ewa mukulu Ronald Ssenyonjo kuba yazze nga ndaga abantu abo bonna benkubuuliddeko wammanga awo. Yesebo. Okay, oyo mukulu bannayisa mitwagala okusiima mmwe mwenna bannayuganda abavuddeyo okubeera nga musapootinga bannayuganda ab'enjawulo abalina ebizibu nga bino. Mukimanyi nti mwenna abali wano mu UAE n'abatali mu UAE, omuntu wano obeera ano nga tokola ekyamazima obeera mu buzibu bw'amaanyi. Ebiseera ebimu tukolera ssente ntono ate ssente ze tubeera tugattako zezo oluusi ze tuyita overtime, n'ova ku mulimu n'oyongerayo okole. Kati ezo ssente ono muganda wange takyakola, abeera mu accommodation mwabeera ate amagulu geeyongera kukola ki, geeyongera kumuluma. So ekimuleesezza wano kwe kusaba mwenna bannayuganda abawangalira mu UAE, abawangalira mu Emirates zonna tukwataganye ku muganda waffe ono. Muvudde mu mbeera nnyingi nnyo ze tubadde tulaba nga muyamba abantu ab'enjawulo abalina ebizibu eby'enjawulo. Twagala okubasiima naddala community z'abannayuganda wano mu UAE yonna. Naye ate neene ensonga nkulu nnyo, omukulu akyasobola okwogera okubabuulira obuzibu bw'asanga, tuveeyo tumuyambe mu ngeri yonna esoboka. Kakati ngenda kukusaba otegeeze bannayuganda omuntu yenna ayinza okwagala okubaako obuyambi bw'ayinza okuwa, ayinza bukutuusaako atya? Mpozi nga bwe nkugambye nti nze muganda wange yenna ankwatiddeko mu nsonga eno okutuuka ku kino bamuyita Ronald Ssenyonjo. Gwe wenna olina akantu konna akatono k'osobola okunkwasizaako mwene embeera, nsobola okusomera ennamba ya mobile money eyoyo omwami, n'olabika nti bw'obanga osobola okusindikaako ku mobile money akatono konna k'oba ontegekeddeyo n'okassa ku nnamba eyo kasobola okuntuukako. Era ennamba eyo eri 07 4 80 88 78 ya mobile money. Ya mobile money. Erimanya ki? Erimanya ga mukulu Ronald Ssenyonjo. Bw'oba oyagala okwogerako naye ku WhatsApp nti oba oyagala kumwebuuza oba ddala ennamba ntuufu era nga ddala yiye, ng'oyagala okukakasa olyoke oteekeko obubaka bwonna, eya WhatsApp eya wano eri 055 eri 055 42 43 96 5. Okay, kati ate iyo nga gwe omuntu ayinza okwagala okwogerako naawe, abamu bayinza okwagala okujja okulabako wooli, abo bayinza kufuna batya? Oyenna ayagala okunja okundabako oba okulabika nti mbutuufu antuukirira alabe embeera gye mpitamu n'obuvune bwe nnina, eyange eri 05 06 86 14 6 48. Jiddemu eri 056 86 14 64 8. Okay, bana yo mukulu Sami. Kati mukulu Sami, abantu yongera waliwo kinabuuseemu kaawe mabega katono nnyo naye nakyo tukyogereko abantu bakitegeere. Ddwaliro ki mufunira obujjanjabi? Obujjanjabi buno okusinziira ku insurance kwe mbadde ntambulira, mbadde ngenda mu Life Care Hospital. Mbadde ngenda mu Life Care Hospital naye ng'ate era mu butuufu nali manyi nti kiba kya bwerere naye balimba tekiba kya bwerere. Nedda, olina okuteekayo ssente n'olyoka ofuna ku ddagala. Kati bw'obeera olaba mu mbeera eno gy'olimu osuubirayo nti amagulu gano bagenda galongoosa oba eddagala eryo obadde okozesaako olaba nga enjawulo eyinza okubaawo? Kaakati mbadde sinafunawo njawulo yonna mu kana akadde. Obulumi okyabuwulira? Yes, obulumi bwo nkyabuwulira era nga bwe nkunnyonnyodde nti mu kusitama ne mu kuyimirira oba mu kutambula awo nfunawo obuzibu bw'amaanyi.
mbadde sinafunawo njawulo kyo sijja gamba nti oba ki mbadde sinafunawo njawulo mukana akadde. Okay, bwetyo bwe tugenda okubeera nga tumaliriza puroguramu eno ng'olunaku olwaleero tubaleetedde omukulu Sami awangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi mu China camp alina obuzibu bw'amagumba. Kale tusaba mwenna abantu abalina omutima ogulumirirwa, omuntu eyali ayise mu kizibu nga kino oba nga wakirabako omuntu ng'akirimu, tuveeyo kyonna ky'olina tumukwasizeeko tulabe nga oba oliawo yeetegekera ate sitepu eyinza okuddako, oyinza okwetaaga eddagala ery'ebbeeyi nawuddeko eddagala eryo omukulu lyeyagize lya bbeeyi yakuwadde, kugamba tuveeyo ng'asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi obuyinza okulaba nga bumutuusa kubeera nga amaviivi ge gatereera bulungi nnyo n'abeera ng'ate addayo okukola emirimu gye. Ayina famire, ayina abazadde be, kwegamba ke kasuwa ke batunuulidde akali mu UAE. Tukwateyo akasuwa kano tulabe nga tukazza engulu, abeere nga alabirira abaana be, alabirira abantu be, alabirira abazadde be, naye nga ffe nga bannayuganda abawangalira wano ffe tulina okubeera nga tumubeereramu. Kati nsaba nga tumaliriza otumire ku bantu bo otuse n'obubaka bwo obusembayo. N'okuddako ku ddagala eryo mukulu Perez Mugisha lyeyampadde, bambi eddagala lino yampadde ko half dose okusinziira naye ndowooza ku mbeera yankwatidde kisa nanfunako ekitundu. Nangamba naye nti kyalibadde kirungi singa ofuna doozi yonna. Yes, full dose. Doozi yagambye eringa mu ssente nga mmeka? Yaŋŋambye nti full dose emalawo ennusu 10. Dira mu 10 ye miliyoni emu ye Uganda. Yes, bwatyo bwe yaŋŋambye mukulu Perez Mugisha, bwatyo bwe yaŋŋambye. So okusookera ddala sisobola kubuusa maaso muganda wange Sengendo Johnson, nkwebaza nnyo, weebale nnyo kyokoze kino okulabika nti ontuusaako wano mu studio za Tawera TV, okulabika nti njogerako eri bannayuganda bannange okunnyamba, okunziruukirira mu mbeera gye ndimu. Munnayuganda munnange, nja kusaba nti ensonga eno togibuusa maaso. Leero lwange enkya lulwo. Tomanya nange bwe mba nteredde nsobola okutaasa. Kulwokuba kino kiringa kijjuliro kya kulumbe nti enkyokasanga wagundi neweesanga ng'enkya kali wuwo. So baganda bange mbasaba oyo yenna alina kyasobola okunnyambako bambi muntaase nsobole okuddamu okukola. Then n'ensonga endala nja kutumirako muganda wange Ronald Ssenyonjo, munnange weebale nnyo, weebalire ddala. Mu butuufu otuukiriza nga bwe wansuubiza nti nja kukutuusa mu bannayuganda banno ab'enjawulo, era mu butuufu okikoze. Weebale n'akadde konfiisi zaawo okujja okunnambuulangako mu buvune bwe ndimu. Byonna byonkoledde muganda wange nsiima. N'okwongera ku oyo muganda wange Jose, mwana wa taata, simanyi kyendi kusasula kulwokuba naawe okola omulimu gw'amaanyi okubiriza abantu ab'enjawulo ku gurupu zaffe, n'obakubiriza ne bagezaako okulabika nti bampa obuyambi. Muganda wange weebale nnyo, weebalire ddala. Muganda wange Perez Mugisha, naawe Hajati Amina wansuubiza wansuubiza okuntuusaako obuyambi. Maama nkwebaza, era bw'onaba butuuse munnange era ojja kuba otegeera ennyabo. Nammwe abasigaddeyo mwenna bambi baganda bange, mbakubira omulanga muntaase nziremu okukola nate, kulwokuba omusajja yenna olina kukola. Omusajja yenna atakola ofuuka mubbi, naye ate nze saagala kuyita mu mbeera ezo. Nze nnwanira kutaasa bulamu, mbasaba muntaase. Amanya nsigadde nze mukulu Sami nga nsinziira mu China camp wano mu Emirates ya Abu Dhabi. Okay, bwetyo bwe tuwuzise puroguramu y'olwaleero, naye nga njagala okusiima mwenna abavuddeyo ku nsonga y'okulaba nga muganda waffe ono tumuwagira. Mukulu Perez, twagala okwebaza mukulu Jose, oyo senior mobilizer abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi. Mukulu Ronald Ssenyonjo nga ye vice chairperson w'abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi. Chairman mukulu Ismail Sebugwawo n'obukiiko bwonna. Njagala tuveeyo ku nsonga eno, mbasaba tuwagire muganda waffe ono tulabe nga embeera
embeera eno gyalimu agivaamu ate n'okulaba nga famire ye agisupportinga. Oba oli awo singa ekintu kino kijjanjabibwa ne kiwona, oyinza okwesanga nga ne ku mulimu bamusitopinze okukola, bamugamba okusinziira ku mbeera gy'olimu tokyasobola kukolera kampani yaffe mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kale tumukwasize wamu, tumujjanjabe awone ate addeyo ku mirimu gye abeere ng'agikola. Njagala okwebaza muganda wange Zavida Fixa, webala omulimu nagwokola ng'oli ku kamera, ebintu bitambuza bulungi nnyo. Jjajja Ibu owa Ibu Events nkwebaza nnyo emirimu gyonna gy'okola. Mukulu Moses Mutesaasira naye nawulidde nti olinayo muganda waffe ali awo Mulago naye mulwadde wa magulu gamuluma, tumusabira era tujja kubeera nga naye tusala amagezi okulaba nga tumuteekayo, tulaba abantu ab'enjawulo nga bamuyamba. Njagala okubeera nga ntumirako mama wange Mariam Naga wakati gwe wena ayina ekintu ekikwatagana ku kuyamba. Tulinayo Mariam Foundation kwegamba yatandikawo ekitongole ekyo. Omuntu oyina ebintu by'otakozesa, oyina ngoye, oyina engatto, oyina sikaati, oyina blouse nga tokyazikozesa, ziwe ku Mariam Foundation. Agenda kubeera nga asobola zitwalira abantu baffe abali Uganda, oba oli awo tubeere nga tusobola okubayambako mu ngeri efaanaganako bwetyo. Era nga Mariam Foundation osobola mufuna ku namba 0554455643. Osobola okumuwa engatto, buli kimu ajja kubeera nga akitwala e Uganda. Ate awo ajja kuba nga abiwa aba same shipping company babitwala e Uganda. Nayagala okutambuza ebintu byo, yagala kutandikawo kusuubula, ojja kubeera nga okwatagana ne same shipping company oyo, ng'ate bumuwa ebintu byo bimala kutuuka Uganda n'olyoka omusasula. Osobola mufuna ku namba y'essimu 05642716. Tulinawo baganda baffe batandisewo business era nga tubasaba ne muveeyo muwagire ku bintu nga bino. Tulinawo omukyala atandisewo business bagise Kampala katale, atunda ebintu ebyokulya eby'e Uganda, ebintu kwegamba ebikulidde mu ttaka ly'e Uganda, muli ebijanjaalo, muli ovakkedo, muli lumonde, matooke, lumonde. Ogenda kubeera nga omusanga awo ali ku Amdan Street, ogende weegulye ku mmere ey'ewaka. Njagala okusiima Jjajja Ibu asobodde okutambuza muganda waffe ono okumuleeta wano, okubeera nga tumbako bye tumwebuuzaako n'okulaba nga engeri zonna abantu mumanya musobole okubeera nga mumusupportinga. Wano sigenda kubeera nga nsukkawo, njagala okubagaliza ekiseera ekirungi era n'okubeera nga muwagira muganda waffe okuva mu mbeera eno. Johnson Sengendo ku Lotawira Radio and TV, mubeere bulungi, mweraba.